Urako ulimvuga na boda. Alright, mugambo cy'abatubuliza abalungi amanya n'eddoboozi nza musamusawo. Once again nkomyewo ne kuzolansi kubera nga tusosotola emboozi n'ekubibaddewo mu end of year. So nno nyongera okutegeeza olunaku olwaluli abatuteekamu ssente eba Youth of Uganda abakutuusaako n'okuba nga bakolera keeki mu mbeera ennungi. Tusinziridde Dubai okuba nga twetuusaako emboozi Yama. Ya amanya n'eddoboozi bampita Kuzolansi Kawandula bigambo omusajja ate eri antama munnamasako mu Diribada ennyumba 10 okuva mbeera nga Ssekitegadde abakyala balinaanyaawo Serefu konte mu kimu kisangamu nze Rasta ate ku bya Draga and some boy wow gwan so omusajja atamu akantu straight awo nekira kyongambayo asina nchamanti ngawugamba bwe okujjako okutangaza abantu kubibaddewo mu week. Bibaddewo mu week nga kuba bingi gwe wogawe tutandikira 5 ne video genda bya bayiya ba military wacheka ne Kampala yonna abatayiwangako ensonga eyo gyogerako bayiye military abatayiwangako na era Uganda byebyo ensi yonna yonna bwetyo kasitense etuuka ekiseera nga obukulembeze bwo buliwo bubi butuuka time nga bufugira abantu ku mudumu gwa mundu nafiya okitegeera kati ebyo ebintu tubisuubira mu nsi zonna ensi kasita omuntu walwa nnyo mu bukulembeze atuuka time nga takyalina kyagamba bantu kati ng'alina bakulembeza maanyi nakutya kati ebyo byonna bya bulijjo military bajja yiwa amagye bajja kola batya byonna bajja biteekawo 5 cause balina kye beetaaga bazimbamu mmwe nga bannansi fiya okitegedde so ebyo bya bulijjo 5 akaluka nkalabawa obadde gweyagala nkalabewa ali kubuuza mu ntangaze mu okalaba otya akalulu nkalaba ntya according to you mbeera nga bwe gw'okalaba otya zenda buli kimu kijja kusigala nga bwe kiri buli kimu kijja sigala nga bwe kiri nga gwe mu ndowoozayo naye biyinza okukyukamu ebiseera ebisinga omukulembeze yagamba nti osobola okusiriwaza abantu tosobola basiriwaza bbanga lyonna nti leero sawa ya leero gonzo kira noga tebijja kukyuka nebisobola okukyuka era 2026 ogenda laba ku magenda ga President Museveni ng'agenda gabayita kawe Masaka ng'amalayo okitegeera so tekikwewuunyisa nnyo Rasta bijja kukyuka bigenda kukyuka 2026 buli muntu ogenda kwewuunya ate munnaye bigenda gwogenda olabanga ebyokusaaga Rasta naye ate bigenda kukyuka gwe kulwo gulaba ki gwe Museveni gwe akulabikira ngawo aliwo nga kulabikira nga aliwo okusinziira ku ndowoozayo neze ku ndaba yange y'ebintu mulaba yagenze dda ate akayanise dda n'okusiba ebintu tubula ennaku 14 Rasta omwaka tukabaala Rasta tukakola ki nga 10 nga 16 asibe ayo yeyongereyo no problem mafi mushikira gwe akulabikira nga aliwo era buli kintu kibeerako entandikwa neki n'enkomerero anko olaba kati obukulembeze obuzibu obuliwo abakulembeze ba Africa obuzibu balina obukulembeze balooza gabanga maka obukulembeze tegaba maka nti tebagakyusa omusajja waawo talikyuka alibeera seze waawo ate kati n'abakazi baana nikukyusa abasajja era obeera mu maka ne bakukyusa ne bafunirawo omusajja omulala kati buno bukulembeze kukulembera ggwanga olikwatamu k'olikuttemu n'olita n'abala ne balikola ki ne balikwatamu kati President Museveni okukera ku makya n'ava mu buyinza tikikola mawulire era tekimuteeka na ku stress akizeti nkulembeddeko kyenkulembeddeko ne mbakolya kye mbakoledde kati n'omulala naye akole ki afugemu atandikira awo ensi etambule kubanga eno Uganda olaba twagisangawo tuligirekawo Rasta ne bona ebuzaabuza oti ojja kufa information kyogere yagambye tetulina toilet kati okumala bekulu mulwadde anansonyiwa ffe tetujja wali kulonda lwa toilet ate abantu abalonda nno weewunye baba boku ku kyalo obadde tokimanyi okumala okulonda ebeera public holiday takola asooka kugenda n'ali akamereke n'amaloli akamereke ne yeteekateeka bulungi nnyo n'ajja n'akuba akalulu
kakati gwe bw'olowooza mbu ffe tujja bwe tumala okukuba akalumbu tuddeyo olw'okubanga tetubazze na ttooyi baba ttooyi tebaleeta batuleke ffe tujja kwetetenkanya bwe baleetaagisa tambula nabo fera tujja kukola ki tujja kutambula nabo kubanga akalulu ke kasalawo ki kyogenda okubeera mu myaka emeka 5 kakati gwe akalulu bw'olowooza mbu no tubanga abatuteeyo obubi mu ttooyi tubusuuleyo tudduke tuddeeka naye noba otumanyira bumanyizi tugambe nti n'okkuba tetukakubira dda tukaleke kubanga bw'oŋŋamba nti tulonde ate tukugambe katubeerewo ate nti olumala okulonda muveewo mugende kati tuba tulondedde ki gweobuze tuba tulondedde ki ebintu ebimu jasi lwakuba nti babebekulu tobanenya lwasonga ebyo balina okwogera because balina okwogera gavumenti olaba yavuddeyo natandika okuwa analysis ku Uganda Airlines gyatakola namu toli manager waayo toli issue waayo naye yagyogerera ne Muhammad Nsere yes omusajja amugamba reasoning ne sense yogera takayana ne sense naga kati nawe sense namugamba otobola bakujja mu parliament yenyize buki tasobola kudiscussinga ku nsonga kyokka atayagala okuzoogerako reasoning capacity eyina level kweyina okubeera okategedde ajja ku TikTok atukuba ebibozibozi ku TikTok kuliko abasobola omuwa obudde ne bamuwuliriza ne bwe tuba tudiscussinga nsonga za ddala ebiseera ebisinga olaba nga bebekulu ayokya ye aba alaba nti ayogera bituufu n'ekituufu kiri nti aba atali ku mulamwa okategeera tosobola kungamba nti ennyonyi y'eggwanga erese abantu okumala ennaku 5 ku kisaawe gwe n'ova ntandika ogiwolereza bumuba mugikuba baba tebagikuba naye baba boogera ku nsobi nedda mukwano olaba lwaki Uganda eri bwetu ekyabonaabona lwasonga bakyalina eyo mentality eyakuba owuwa akuba awumba akuba owuwa akuba awumba ng'oli mu kukola bya kisiru obbye abantu b'okukyalo bonna bamazeeko nange otandise okunzibiramu bw'ate taata tonzita wakuba owuwa akuba awumba omubbi tabeera akako wuwe omubbi w'oyagala okukakasa nti talina wuwe ng'atandise okukubba n'ebyo mu nju bye bimazeewo kati bw'oba tuwera ku makya nga tunenya Uganda Airlines gwe atagirinnyanga nako toyogera sirika kubanga bebekulu ayinza oba talinnyana ku Uganda Airlines ayinza okuba tagirinnyangako ate ne waaba yali agirinnye enninnya gy'agirinnyamu si ate ffe gye tugirinnya oba ontegeera bulungi osobola omubuuza mu wiiki ogirinnye emirundi emeka yes nsobola okunnyonnyola negga nti mu wiiki nsobola ogirinnye emirundi 3 okategedde era nsobola okunnyonnyola obulumi obuliwo nga njirinnye nsobola okunnyonnyola na ssente meka ze naakafiirwa kyokka bebekulu ye agirinnye agenda Abungereza kuyimba weebuuze mu mwezi abeera ne show mmeka e Bungereza tetukola nnyonyi nti Uganda Airlines tetugyagala naye ebiseera ebisinga bwadde ne ligambwako nnyini lyo katwogere ku bibi bye bakola osanga omanyi Uganda yo bawulira nduulu okategeera tebaagala nnyo bantu Uganda kyobola Abafirika Katonda yatutonda Omufirika bw'omugamba ku nsobi yagamba tomwagaliza nti Uganda Airlines olese abantu abasoba mu 100 baboneebone nga mulimu abayina abalwadde mulimu abafiirwa bizinensi zaabwe oli yasubudde vakedo we ali mu milioni 2 amuleeta kumutunda kyokka gwe tomufuddeeko ovakeda avunda kyokka gwe nga yo Airlines yo esigala erisivinga ssente kubanga bo baba basasudde kati gwe oba ofiiriddwawa titugikuba naye tubagambako lwa nsonga complain zisusse Uganda Airlines y'emu ku nnyonyi esinga okubeera n'essole buli omugirinya yeebera mu apology bannaayo essole bannange essole tudireyinze tuluddewo tukansoyinze what is this bro ate nga tiketi ya bbeeyi ekijiba fevali nga kiri eki kiro bagaba singa baali tebagaba kiro sera tebalina muntu okategeera naye nga buli muntu yandiyagadde olinnya ku nnyonyi ye Uganda lwansonga teri muntu atayagala kulinnya direct flight yes osupportinga nsi yo kyolinnya novaano n'ogenda direct Uganda naye ate buli agibuukinga ng'ojjako ba transporter buli agibuukinga nga passenger mubeerawo nga muli mu waiting room ng'ayomba bana Uganda yasirigiddira nze siddamu girinya ye nga nesse lwaki ennyonyi y'ensi etuuka ku eryesi obuzibu bwa Uganda Airlines obuzibu bakyalina buli omu bumu one akulira Uganda Airlines simanya bamuyita bamutulaki ssente zaafuna nnyingi nnyo okusinziira ku magoba ennyonyi geeyingiza kubanga Uganda Airlines bava bwe bennyini bagamba tekolanga ku maki kyokka akulira ennyonyi bamutulaki afuna milioni 87 kati kirira kubaddako akulira emigugu biki bajja babasoma asembayo ofuna ssente ntono ng'oggyeko abatika emigugu wabula akulira abatika emigugu afuna milioni 10 na mmeka
14 Abalambe mu Kyolo. akulira batikka migugu Akolamba kabiri. yes afuna milioni 10 na mmeka 14 sente zokka abakozi zibafuna zisobola okwongera ne bagula ennyonyi endala ekizibu kya Uganda tetulina ennyonyi nki ntono kyokka tulina engendo empanvu tulina London tulina India tulina Dubai ne Nigeria ennyonyi mmeka ennyonyi 2 tebasobola kubulwamu ssole buli kaseera lwansonga ennyonyi tezigenda kukola nga kyuma kya mudaaki zijja tawuka time zife lwaki bano abasajja bo ennyonyi zaabwe tezisobola beera mu ssole Emirates wedireyinga nga bakozesa fly Dubai era gwe kasa Emirates ejjula nga wagibuukinze tebagana kusindika ku fly Dubai ekyabaali bagirinnyeko banjulira kyosobola okubuukinga Emirates nejjula ne bakusindika ku fly Dubai kubeera be bamu kati Uganda bagenda kusindika kuki tewali okitegeera at least nti bw'olaba nga waliwo ensobi abantu muve mu babuulire nga bukyali n'omuntu n'atambula n'ajja n'atuuka ku airport ayi ne mumukuba ssole ng'ali ku airport kati akola atya waliwo omwana ava embalala ng'alinamu emitwalo egi gimutuusa ku airport atuuse mumugambe ennyonyi teriiwo what is next talina kiddako kati bw'anaavayo omuntu n'ayogeza obulumi nga bebe kulwajja agamba timwogera ku nnyonyi temwagaliza Uganda oli musiru gwaloza nti twagaliza Uganda teri muntu atayagaliza nsi ye rasita gwe atajagaliza kubanga toyagala boogere ku nsobi omuntu yenna bw'atamugamba ku nsobi takyusa tiba bwe yavaayo n'ayogera ku airport yatereeramu bwe yavuddeyo n'ayogera ku Uganda Airlines era baayiyiza ne babafunira ennyonyi naye singa tewabaddeho ddoboozi lyamwanguka era singa bakyaliwo ensi nga balemi ne gwe omanyi loosi gye tukoze omanyi loosi ze tukoze n'otikka ebintu nga babitikka nga 18 ne bituuka nga 26 n'otikka nga 23 ne bituuka nga 31 woba wabipulaninga kugenda kubikola bizinesi e Kampala nga bya Christmas oba okoze kati gwe nga bebe kulunga ovayo ng'osimba amannyo nga lwaki tetukugambako